ono ye mwana muwala Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Program wewunyise omwagalwawo surprise your loved one. Tuze kola surprise mbalaba mwatandise Dr. Kulemito mugamba leero Hope Shifa aliwa. Atuletedde ani, atuletedde ki? Nzize kola surprise ndi wala nnyo. Twatambudde dda kwegamba gye tuli. I think tutambulidde like 6 hours okuva e Kampala. Tuze eno Lwakaaka ku border ya Uganda ne Kenya. Bwetutyo tuze tutuse Tololo ne tuyingira munda ne tujja ntuyise ebitundu bingi Manafa bwetutyo mpaka era tugenda kujja tukubeko omulungi surprise. Yes, abalungi be batutambuza bwe batengendo reason baba balina ebirungi be bakola twatino batambulira yonna. So tetukoma mu Kampala yokka, we move kasita banga waliwo abantu bafa balungi. Tuze surprising omukyala ayitibwa Sulainah n'amannya amala mujja bamweyongera ogamanya. Omukyala oyo ayina ebirungi bye yakola mu bulamu bw'omukyala ali Switzerland. Omukyala yatutumya ali Switzerland ayitibwa Yasmine. Yes, namala mujabba mugamanya omukyala oyo ayagala asiime cousin we. Yangamba Shifa, she's my cousin but a good friend also. Yambererawo mu bintu bingi. Nangamba sifuddeeyo mu mutambulire oba aliwo oba wa. Era bwate nagamba njagala mukubeko surprise naye agabane katono ako kennina. Mumuneebalize mujja sobola omunsiimira amanye nti nasiima. Nabagamba tuyita ku namba 0782101569 noyita ku 0702562157. Jangu ko ngambe Shifa omwagalwa wange niza musanyusa ntya oba jangu mu inbox yange ya Facebook page we unsomaga surprise your loved one liking a page tubelenga ate tunyumya mikwano ku YouTube nakwera kwetu lyotekamu ekigambo kye kimu no bangolaba program. Kakati mukujja Yasmine yagambye Shifa wajja babuzabuza ebitundu mulimo okuweta yambo kakola kina atuterako omwami ono brother we aberenga ate atuwerekerako bambi naye ne yerekereza byonna najja aberenga akwasaganya olugendo luno tutambulire wamu sebo tutandise okulaba kyaali amanya mkwano amanya wampita chuka Isaac Kibuuka. Okay. Ng'ovuddeyo n'ogamba nti okay nyenda kukibaamu nange kuba twakedde matumbi budde. Lwaki olesseewo emirimu gyo? Ndese emirimu gyange zijje nkibeeremu kubanga oli Yasmine. She's my sister ate nga mukwano gwange. Ngate omuntu yenna abamukoledde ekirungi nga abeera nga musiima si alwaki nange sibeerawo kubanga twajjanga naye musiimireko nange musanyukireko olw'okuba nti nno naye ambeererawo. Naye olowooza eno gye tulaga akigwana okusinziira gwe bobadde obalaba? Akigwana kyali kirudde nawo. Kyalwa nawo kwegamba. Okay, kati sheno gyogerako kiwewunyisa omwagalwawo gwe bw'okiwulira surprising abamaama bataata baganda baffe mikwano gyaffe abakoze ebirungi bakyala baffe abaami baffe gwe kati bw'owulira ekyo oba ngeri gy'okirabamu gw'okyogerako ki? Nkyogerako kugamba era n'omuganda yagamba nti etasiima ebula agiwa. Kugamba omuntu aba akoledde kirungi nnyo omusanyuse gwa n'eddiini yaffe tugamba ate kino kinsanyusiza nnyo. Eddiini yaffe tugamba nti omuntu mukolera ekintu nga akyewuunyiza na bwewuunya. Akyewuunya n'agamba ekyo wantu waga nti oba oteekawo si byakweraga kati nga kino surprise oli kimugwako obugwi sikubeera oga nti wagundi agenda kunkola ekintu nga nekyamugenda omukolera akiraba bulabi buli kimu nga kimwewuunyisa tasobola kyerabira mu bulamu bwe. All in all it's good. Eri abantu kubeera nti no bakola bayita mu nkola eyo. Kati nga tunayongerayo ewala olina bw'otumirako? Kusogera ntumira Yasmine Switzerland. Okay. Nentumira muwala wange Julia Naroga ngali IU third year law. Okay. Mutabani wange Nasifu luwadde n'ensembeyo omwagala wange Lukia Kibuuka. Mama tugenda batusiima omukyalo oyo bwe ntyo mbadde nga mukubirako obusimu bwe mubuuzaako nga bwemumanyi bwentera okikola bwe yeebuuza naye ani ono kwegamba n'abeera mweraliikirivumu kati mutusabire gye tulaga tebaatugobe oba banaatwaniriza akayimba kabanyumire. Naye zo surprise ataka tazireta hatataka oninanze
omulabi waffe omulungi nga bwe nabagambye nti bwetyo tukkirira omukyala wakolera naye nga tutuuse tugenza otutuuka mu budde bwa swala ne batugamba ali mu kusaala naye nze kantyame wakolera ntuule awo mulindirire okuva mu swala bangaye mu 5 minutes egenda kubeggwa ng'ajja mweyanjulire nga bulijjo temuseguka temuvaawo bwe ntyo kaŋŋendeyokko n'ebirabo ebimu mbeere nga mweyanjulira mikwano mbe nga mweyanjulira tulabe embeera bw'enaaba. naye zo surprise attack tazileta hatataka oninanze okoza birungi kyenda sobi ayiminde birungi lwenda sooke twogerere wano ntegeere kubanga nakuwulidde ng'olina ebibuuzo bingi nga weebuuza ani ono kanadde sina bwe nkunyonnyola kino nakiri lwa nsonga nze nkola surprise bantume ewali omuntu ne baŋŋaa waliyo omuntu ali mu kitundu bwekiti gendayo omunsurprisingire nina bye njagala omwebaza so kati nyina omuntu omu eyantumye gy'oli naŋŋaa omukyala Sulainah gendayo omusurprisinge kale nnyabo ate mbadde manyiwe nkugamba ogenda kwongera okuntya nedda sisobola kutya lwakuba okuva juzi nebuuza omuntu onankubira essimu kubadde ogwasooka nakugamba ntya olina bye waŋŋamba naye namanya nti okubye rongo namba era naddamu nenkukubira nesikwata nga nze nninda lunaku lwenzija kati nzize kwewuunyisa naye olowooza ani atutumye okuva e Kampala tujje tubeere nga tukukubako surprise yatutisa ebirabo byo bingi ebimu biri wano ebirala biri buli mu mmotoka ninjala mbikuwe ng'otegedde gye biva ng'oza ani yatutumye sobola kutegeera tosobola sobola kuteebereza toyinza kati kamukubira essimu atubuulire yaani kuba nange njagala omutegeere bw'onaamala omutegeera obeere ati ng'oli free bulungi ng'otegedde eyantumye badi manyi bannange ojja kuntya onziruke sitera kutya abantu lwakuba ndi muzadde nsobola okuzaala kati sisobola kutya anti omwami ono aŋŋambye hallo bannaye simu ng'obadde ku stand by no mbadde ku gundi nga tubadde tuli kulaba mawulire agaabukedde bane waliwo wano omukyala gwe tuli naye omukyala Sulainah ava kusaala naye tayinza kutegeera muntu yatutumye okubanga tumukubako surprise ng'ali live wano mubuulire tannamutegeera. Allo, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Omanyi ani ono? Ono Sulainah. Sulainah, ate ono nzani ayogera? Ojja kumbuulira amannya. Tosobola gesinga. Kugesinga? Kati kakubuulira amannya. Gonna gamugambe. Ojjukira gundi owagabeera aganene n'agatama. Mujjukira bulungi nnyo mukazi oyo. Namabeere simisaya. Nga nsanyusa okuwuliza. Ogolola engoye za maama nga tuyita mu ddinisa ku lubalaza nga tukyali bato ojjukira. Tujjukira bulungi nnyo. Ate mu ddwaliro ojjukira mu ddwaliro Embaale kumenya mu ddwaliro Embaale ebiwojjolo ne bituluma. Tetulya ebiwojjolo. Mwabirya ali atya omwana? Omwana mulungi naye taliiwo. Webale musomesa. Amiina. Lwaki tongambye nti nja kubeera n'abagenyi? Ate nkugamba nti bennyini babuuze. Ate nga surprise. Nange nga nsanyuse. Wandyewuunyizza nga twamaze kugamba.
Asanyuse nga okoze kino. Abadde wano ku bunkenke nze. Badde manyi gavumenti twazze dda wano ku kyalo nsooka ne tubegga ne tukola obwambega bwaffe bulungi. Ne tumanya ayambadde atya, ajja atya, buli kimu. Naye nga wano yabagambye dda waliwo abaliwo yabagambye naye waliwo omukyala ankubira essimu simutegeera naye nga weegendereze bayinza oba ba CID. Obwedda nze ndi wano amawulire ngafuna nga nabo bennyini saabalabudde nti nva ku TV. Mbagambye mbalimbye nva Iganga waliyo ndi relative okuva Iganga. Bwentyo bwe mbagambye. Oba tabadde mu buzikiti osanga abadde yeekoyese. Abadde asaala nti Juma. Wamma. Okay. Kati mukwano muwa obubaka bwo lwaki okikoze. Of all people n'ogamba nti ngende e Lwakaaka bannange wala. N'ogamba tujje tumukubeko surprise. Era okujja omukubako surprise lwaki kikoze. Oyo Sulainah wanyamba nnyo kimanyi ojjukira nga tukyali bato abasoga nga batuufu baleeta ebifumba mu maka kekyasooka nga temulinga nnyumba ya bbaati ne tubonaabona nga tulya kimanyi babiyita batya obunga bwa muwogo oswadda naye mukene kimanyi oba obijjukira nga tukyali bato kati ne tuvaawo nga tuli awo ne tubonaabona ne tuli ebijanjaalo nga tukyali bato nga birimu amafuta ne twayoola ebijanjaalo ku luguudo nga loole etwala Kenya egudde tumanyi oba yakola etya. Ne tuvaawo bulungi nnyo. Wanyamba mu ddwaliro sinaba kwerabira wagamba nti nakuvaamu nakwerabira nibwe nzija soogera naawe naye bambi sikwerabiranga baaba nkwagala nnyo okuva ku mutima gwange nkwagala kunjagala webali kunjagala nnyo nga bwe ndi okugamba nti nnyo badde simanyi nti bwotyo bwonjagala bulijjo. Nkwagala nnyo nange nkwagala kusabira Mukama akuwa obulamu. Inshallah, alhamdulillah. N'omwana waffe Allah abuwa obuwangaazi asobole okumanya nti nze maama we. Amina. Alimanya. Alimanya. Kale. Mulowooza nti nabakwamu naye bambi sikwerabiranga. Neeyanziza era ategedde nti ojjukira memori yo namunyo. Wabonaabona nnyo nange nga ndi mu ddwaliro Embaale. Manyi oba ojjukiranga bwe wayoza omusaayi amasira singa nali kuba wa siriimu singa wakwatibwa ne siriimu ebiseera ebyo ate nga tewali ddagala. Ojjukira bulungi nnyo. Ebiseera ebyo ng'ebiwojjolo biri Mbaale byafuuka ekitalo naye Allah yasobola okutuwa obulamu n'odda engulu n'omwana waffe ne tudda nga tuli balamu. Amiina. Ate nga tulina maama naye lwakuba yali bize ng'asuubuula twasobola okwefaako fekka. Kale bambi neeyanziza. Mukwano kyamwongera obubaka. Njogera kyoba mankyakwogera kati nze ebigambo bimpweddeko. Kayimba kyawo. Wandi? Kayimba kyawo koyinza omwagaliza. Nyinza omuwa akayimba akagundi akadorini abogezi tebakusigula abogezi tebagira ki tebakusuuza abogera ako kenyinza omuweereza. Kale mukwano kati abadde tumukutte speed nga yakava ku muzikiti nja kuddamu ate nkukubire nkuwe obubaka akuwe naye obubaka nga tumaze omukwasa ebirabo bye. Kale mukwano. Kale nja kuddira. Nyinza okutumirako abantu ojja tutumira nga nkuddidde. Ngenda kuddira ngenda kuddamu kubire akuwa obubaka naye ng'amaze okurisiivinga ebintu bye bye twamutegekedde.
kale mutwano Kale eyanziza alhamdulillahi rabbil alamin. Amina. Program owunise omwagalirawo surprise your loved one. Nabagamba eno ye show wetukyalira abantu yonna gye baba bali. Olunaku lwaleero tuli bagenyi wano e Lwakaaka. Mbadde nange simanyiyo. Bayitayo Lwakaaka. Tuli bagenyi wano wedda tumulinze nga bwembuuliriza nnimi mmeka eziri mu kitundu kino. Mbuziza bingi era byenjizaawo. Manyinze buli wendaga nfunayo emikwano siremererwa. Kakati muneola yetukubyeko surprise. Ojjuki surprise yadde sibirabye birabo naye abagenyi naye nabo baba surprise. Kulaba omugenyi nagwo guba mukisa. Ojjukira omukyala eyakubira n'agamba yambala engatto size meka? Yambala engatto size meka ne ngamba ono akubye rongo namba. Nagezaako nnyo nenziramu nenkukubira. Ne sikwata nga mmanyi ogenda kumbuuza ebibuuzo bye sisobole kuddamu. Opshifa Nakawombe mu program weewuunyisa omwagalwawo. Surprise your loved one. Bwekityo bwe tusurprisinga abagalwa baffe bitundu ebyenjawulo. Gwani hero ani muzirawo ani alina ekirungi kye yakolera. Bwetu bwe tugenda tubakyalira nga tubakubako surprise nga tubeebaza olw'ebyo ebirungi byonna byonna bye baba bakolera awo abantu baabwe ababa batutumye ate munaffe bwe bati batutumye tuba tunaabamanya tutya. Era bwe tutyo omukyalo ono bwe tuze okubanga tumwebaza nozo ziwulidde ensonga ze. Oziwulidde ensonga ze zaggambye. Nziwulidde. Kati akwebaza kati nyakulaga ebirabo byo nga bwe yabitegese. So nakudesigningira keeke eno ng'egamba I love you Sulainah noneje. I love you Sulainah. Ye akwagala nnyo. Kyekyo kyakugamba mukwano gwammwe ogwo. Ayagala gubeerewo mubeere wamu gwe manya kimu nti yasiima. Ayinza okuba nga tasobola byogera buli budde buli lunaku naye nga byonna teri kye yali yeerabidde ku mutima gwe. Buli kimu akijjukira era nga musanyufu. Kati bw'atyo atutisse ebirabo ebyenjawulo. Muno mulimu baaga eno erimu ensawo ziri 3. Lw'oyagadde okwata eno ennene, lw'oyagadde n'okwatamu eno oba n'okwatamu kano. Ensawo emu erimu ensawo 3 n'azitutikka bw'atyo. N'agamba tubikuleetere tube nga tukusiima. Era n'atwongerako eno ensawo. Nayo baagayo. Ye mukwano. Era mu ebyo njagala mbirageko nti bituuse. N'akuwa gomesi eno eriko ebigenderako byonna byonna. Muno mulimu mapeesa n'omudalizo byonna mu ebiri. Ye mukwano. N'akwongera gomesi endala n'agamba saagala abeeremu bannange. Njagala designinge n'eno gomesi yo erimu naye ebigenderako byonna. Ye mukwano. Kati ebbaasa eno nayo gibikule alabe tutuusizza obubaka. Ebbaasa eyo yakutunga gomesi ogibikula ate nayo tugende ku birala. Nga bwenywa kasooda kane wano ke bampadde. Ebbaasa eno baasa okutunga gomesi ya mitwalo 2. Kati natutika shari eno. Kaftan dress. Loze nakutuuka bw'ojambala munda erimu obuguwa osiba bwoti. Byebirabo bingi ddala. Era bw'atyo n'ayongera otutikka bino. Kino kikofiira ky'omu bukaaya munda. Kano kakaaya. Eno nayo sharia eriko akakaaya kano. Ne kano kakaaya. Kano kakaaya. Neno sharia sigwe mweru.
kunyirira no sharia bweti egenderako akakaaya kano mukama namwe abakafudemu ebiringa bino inshallah kati mune twakubuuliza saizi y'engatto nga twagala kupima kigere era osoolinnyamukko ne tulaba nti saizi ekoze kyekyo kye twali tubuuliza saizi y'engatto engatto ezo ekutuuse bulungi era ne kano nako ka black kali 38 ye mukwano bino byonna birabo byo sukaali sabbuuni miceere blueband migaati ennyama omunnyo ennyama erimu ene bokisi butto kati waliwo jjajja gwe yatugambye jjajja immigration ali kumpi oba ali wala omulese ku muzikiti kati onaamuwa obubaka jjajja bamuwadde ebbaaga eno ne bamuwa ne gomesi eriko ekitambaala n'amapeesa mu ddalizo byonna ye mukwano eyo bino nno byonna birabo byo ng'apulaaninga bwakusanyusa agambye Sulainah Naneje Abdu, a cousin like you is a joy forever. I'm so glad I have you. Agambye Sulainah Naneje Abdu, a cousin like you is a joy forever. I'm so glad I have you. Akwesiimisa okuba ng'akuyina essaawa eyo. Ekifaananyi kye twafuna kyekyo kye twasobola okufuna tekyavaayo bulungi naye nga bw'omanyi surprise ne tugamba ekikulu gwalimu ayagala eyo essaawa ogitimbe nga buli woogiteekako era yino erimu from Hodel Yasmine Lima nga buli woogitunulako ku makya kiro buli woobuuza bane essaawa mmeka ng'omujjukira nti akwagala nnyo ng'omujjukira nti akwagala nnyo nnyo era akulowoozaako mu ngeri ennungi. Ye n'ebirabo ebirala bingi nnyo biri wano bingi tetuyinza kati muno n'agamba omukyala oyo asaala bambi muwe omusaala gubeera awo ku dduuka musaala guno nti osaalirengako wano nagwo n'aguteekamu nabyo n'abiteekamu bingi omuceere sukaali migaati blueband kaakati mukwano okusinziira ku kyakoze oli waddembe omugamba nti kimpisizza bwe kiti oba tekinsanyusizza ng'okyatubuulira ekyo wano nange mbeeko wano omuntu ate gwenkubira kikuyisizza kitya mukwano? Mpisiza bulungi akuba kasookedde mbeerawo mu nsi muno badde sifunanga kusanyu erifaanana bwe lito kujjako nfunanga bizibu byokka naye ng'ozanyuse nsanyuse naye ate ekikulu nina puresha ate bwe nsanyuka n'ensuusaawo nyinza okufunamu obuzibu ndigezaako kwekontrolinga ne mukama eyabimpadde angumya nneme okulwala naye nga kyo nsanyuse era abimpeereza musabira buwangaazi nammwe ababireese mbasabira mirembe muzze bulungi n'okuddayo mukama aba abazaayo bulungi lwakuba muzze mu bulungi era nsaba Allah n'omwana waffe gwe twazaala atutuusizza mu ssanyu lino abeere nga njagala
Katonda muwe obuwangazi lwakuba ye omwana omulenzi gwe tulina ffe ye nange ye omwana omulenzi gwe tulina omwoyo Katonda muwe obuwangazi ate wammwe babiri waffe babiri lwakuba twamuzaala babiri nze yasooka okumanya nti tuzadde omwana omulenzi kati yagala Katonda muwe obuwangazi ogudde mu mikolo nze nsanyusa okulaba ono yaani ate taata wange anzaala olaba watuukidde mu ssanyu oba abaddemu muno naye abeera muno abeera waffe Buganda abeera Kampala kwegamba naye ndowooza yafunye ekirooto nagaka ngende ndaba omwana mune wajjidde nga weewo Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Soko omunyumiza ekiriwo kuba byolooza tatiddeemu okulaba nga abantu bakubuuzeeko kale lwakuba taata wange eradde taata sibetanno taata bulungi taata muli muti eyo nga bizibu eyo Allah ye yagera essebo ndi wano ndi musanyu pitirivu naye Allah yageze Allah aleeta riziki mu ngeri ze nga bw'ayagadde ngenze n'ensaala naye byonna Allah yabireese nina muganda wange nzijjukidde mbadde manyi yanvaamu nga manyi yanvaamu naye teyeerabira Yasmine naye nga taata alinga abadde abimanyiiko mumanyi amanya amapya n'amakadde Yasmine nakayimaani erima byonna gonna manyage kale bambi Allah ageze n'amuteeramu omutima mbadde sambalanga ku gomasi ya bbeeyi ngenda gyambala ekitambaala ekirimu design zino gomasi ate kirungi njagala nnyo gomasi gomesi bbiri sharia bbiri ya gomasi amina alamugere mubaraka mbyonna alamuwo ekisingira ddala alamuwe obulamu akuba obulamu bwe bugagga kuba nyizaga nti alamuwe sente ate namuwe sente n'aba nga talina ssanyu kati mbadde nsaba alamumpeera obulamu n'omwana waffe gwalina muwe obulamu tusobole okubeerawo tusinkane twegweko olunaku olulala era naye bambi namwe abazze ensiimye akuba obuvunaanyizibwa n'amazima si kyangu oba kisi wanje obuvunaanyizibwa si kyangu nammwe mwabitaddemu engato ne mutambula ne mujja eno munnange daddiwo naye yayimusadde laba nno akyali mu bubadi mumwagitandika mutwe omuntu n'omuwa obubaka kati n'ali ebweru omanyi omuntu nti ali Switzerland naye atulaba ku Star TV alaba bulungi omuntu we bwasanyuse ali mu kulaba kakati munnange daddi naye bwe yawulidde nti tujje wa muwala we nti kintu kya ssanyu n'agamba muwala wange akigwana sisigala lwakuba tusoose ne tumukweka ne ku muzikiti musadde mwenna naye ng'akwekweka tusooke tulaba ani gw'oteeba oba mulabako manyi nti wanditeebye ye era nyinza okuteeba lwakuba taata wange mukwano gwange ekyo kiba kikulu nnyo omuntu asoobera nga wa luganda lwo naye nga si mukwano era abadde atulagirya agambye mujja kiraba kyana kiwala kyeru kinyirira bulungi yadde kikuzeekuzeemu ekyo takyogedde ekyo kati awo wennyini ngenda kuddamu nkubire Yasmine atubuulira ate naye omuwe obubaka obwo ng'ebirabo bikutuuseeko afune obubaka obwo nti ebirabo bifunye then eno baasa ku gomesi erimu emitwalo 5 ku gomesi ya jjajja Aidati eno baasa halo kanzire wano wakati mwenna abenga abawulira halo obubaka tubumuwadde ne keeka agirabyeko eriko I love you Sulainah kati yongerezaawo naawe yongeza kyetusinza naffe okwagala nga eddoboozi olyongeza ndyongeza I love you so much Sulainah. I love you too. Webale kunjagala.
nange nkwagala nnyo naawe webale kunjagala sibanyi oba onjagala badde nkwagala naye ng'okulaga tolina budde bwange nga nange sibulina naye nga kyo nkwagala mwemba nsaala nsaba nti Allah akuwa obulamu inshallah lwakuba nti oli wala nange ndi wala naye nga ko okwagala weekuli kirungi alhamdulillah neyanziza bambi neyanzeega ebintu byonna ebirabo mbifunye ngenda kunyirira ngenda kulya ngenda gejja omazeeko ennaku yadde ku mutima gwange badde ninako ennaku yange ku mutima naye ogimazeeko omuntu ng'omuntu abeerako n'ennaku ye naye waliwo ekirungi bwe kijja nga kikwerabiza ng'ebyo bizza ebbali ng'ogamba ate bandowoozaako nti katonda aleeta kino nakiri kale munnange weebale wange amina akulaba era ndikulaba oli kundaba essanyu linzita neeralikiridde nti puresha zinankuba naye yeekomako puresha ate mukuba tezijja kukuba era tezijja kunkuba amanya ga Allah amanyi ga Allah neeyanziza mwatu okinkoze akikoze okinkoze ekintu musitulidde bavudde wala nange omuntu leero ndi ku TV oli mukundaba mba kusaala olaba bwenyiridde mu movement mba kusaala era olina okunyirira olwaleero lwakutaano kati mukwano musiibule awo wennyini musiibule enkuba etusazeeko okay. ye mukwano tumirako abaagalwa abo omusiibule abaagala bange mukwano ntumira okusookera ddala ntumira kojja wange imaamu ow'omukyalo yisa imaamu ow'ebukonzo mutumira nnyo 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 ne bakojja bonna ab'omukyalo n'abo abaawe Lwakaaka Musa Basaagwa ne imaamu Zaidi ow'Lwakaaka awo ntumira abantu bonna abanjagala Lwakaaka nalidooza nti tebanjagala nga mami bwe yafa naye bankubiranga amasimu ne bampako oku nenkomawo ng'amaze emyaka simanyi enda 4 years nezijja ne bandaga omukwano nti banjagala so abantu b'e Lwakaaka mbaagala nnyo nnyo abapoliisi mwenna abakundi osi poliisi abakasitamusi bonna mbaagala bakojja bange mikwano gyange abanjagala n'abatanjagala bonna mbaagala gwe bonna obaagala oba oli atakwagala oba bonna abagasi bonna mbaagala kituufu kati munanjagala bonna mbaagala ne maama wange agalakiridde awo Lwakaaka amanyi nti saawa zino alina mwawo abalaba we bali wano abantu kale ne brother wuuno naye yogerako naye munnange obedda bwe tukukuta owai ozukuse oba obunyogovu bukyaliyo ani akugambye nti mbadde ne batenabereka kunswaza obunyogovu ati era obunyogovu bungi kakati ffe ndowooza ntumira ne gundi kati ntumirako ne basista bange ntumirako Amina ntumira gundi Muduwa ntumira abaana be ntumira abaana baabwe bonna mbatumira nnyo nnyo ntumira sista wange Babula Kampala ye mukwano mbatumira mbagaliza mikisa myerere mbaagala nnyo abanjagala n'abatanjagala bonna mbaagala nnyo abantu b'e Lwakaaka mwenna mbaagala nnyo thank you naawe webale munnange okubanga programu wagitegeera omulamwa naawe n'olowoolezawo olwagiraba ate n'olowooza ku abo abakoledde ekyenjawulo mu bulamu thank you so much webale tukkiririzamu anti omumanyi buli we tutuusa surprise omuntu ne tugimuwa tuba bawanguzi era kati tuli bawanguzi tukukuse tumukese ne twe bannaayi naye kati ndi musanyufu wano wendi ye mukwano obwedda amanyi ba CID waliwo wano eyamuwadde amagezi namugaa naye weegendereze baleka ba CID
bambi kale mukwano tweyanziza nnyo tosiibuliki naye ka tukusiibule wano tusale keeke eno tubeere ng'ate tweyongerayo mubeere nga mweyongerayo n'akayimba ka David Lutalo akayimba ka David Lutalo kayimba wangi kayimba kyako akayimba ka David Lutalo oliwa gundi ndiboli osaba katonda kuomanyi yamanyi bakayita yamanyi by David Lutalo katonda yatutambuza bulungi ne tujja eno era agenda tuzzaayo bulungi gye tweyongera amina tweyanziza akayimba ako mukwano ke kagenda okutuggalirawo wano sho inshallah kale munnange baayi kale nnyabo omulabi ow'enkwe omanyi okujja bwati n'akutama mu mmotoka n'alingiza n'agamba nze mumanyi abo bonna nga tumugamba oba y'oli naawe oli nze muwala wange mbooko abo mubaveeko era ye alabikirawo mangu nti y'oyo nga tuketenaga naye kansaaleko ne tumugamba otuse olina okusaala naye temwerengere nti ali eri mbakazi ndi mbasajja kati tutuno wano munnange kulika obunkenke bwe tubaddeko katusale keeke eno nabagamba nti keeke mwe muzirinda ku mbaga abamu mikwano mumanyi zirina kuba ku birthday ffe tuwa keeke reason nga bwe tuwa omuntu kaadi n'oteekako obubaka so nekino tutaddeko obubaka daddy ajja akwateko wano ne akwateko wano tukwatekwateko tusale keeke eno we are celebrating love tugenda bala kuva ku 5 mpaka ku 0 tusale keeke eno era nja kumaliza ngamba I love you Sulainah on behalf of Yasmine 5 4 3 2 1-0. I love you, Sulainah. Thank you so much. Webale mubererawo yasiima mukwano. Webale nnyo. Webale kujja. Ye mukwano ngero okugamba nti mu nsi muno tuyambe toyamba muntu nti omuwa nti leero kanyambe gundi enkyadda nyambe nedda tuyamba buyambi nga tetumanyi byanca. Tuyamba buyambi ng'enkya tetumanyi birikola ki binajja gwe wamubeererawo nga tomanyi kinajja leero kitutte emyaka ng'akoze eki ng'akikoze naye akugambye engoye tozitereka mbuza kukyala ajja noonya ssente agule endala zambale sharia zambale zambale ekyo kiggwa ate tukole ebirala mukwano bwentyo mbagamba nti amannya mbadde ndi Hope Shifa Nakawombe omwerezaawo era bwentyo nga nkoleza programu eno wewunyisomagawo surprise your loved one olunaku tubaako lwakubiri ssaawa 3 ez'ekiro neddibwamu ku Lockdown ku makya ssaawa 5 ennamba z'olaba ku screen ya TV yo kwoba oncontacting oŋŋambe nti Shifa nina nange jajja wange ali Mbale ali Malabba ali Mbalala ali Masaka ali Manafa yeri gye twayise yes wano namisindwa ate obedda manyi tuli Lwakaaka okay wano wetuli bane wali ennimi obedda mpulira ku Lugisu ku Lusoga ku Luswayiri naye Luswayiri lwe lusinga nsigadde ndi Hope Shifa mikwano jangu ku Facebook otubulire shegenze etya bwe tutyo tubatumidde mwenna abatulabira awo ku Facebook abatulabire Masaka abatulabire Lwakaaka tubagala Lwakaaka nti nkyatula bubi abatulabira buli omu wali ebusiya banange juzi twali ejjewa Embale era nga tuteyo surprise namwe tubagala nnyo thank you so much abali ekyotera abali Kaberebere abali Ibanda abali wa banange yonna tugenzeeyo ate nga tukyatambula kuba abantu abalungi mu nsi bakyaliyo bangi mbagala nnyo leero tubadde Lwakaaka olowooza wiiki ejja tunaabaawa ekibuuzo nkibalekedde mukwano nzize eri ggwe bwe tutyo tusiibula abantu babuulirire ku kweyisa obulungi bali awo beebuuza ne maama omukyalo oyo afunye ebyo byonna yakikola atya babuulire ensonga lwaki nange okweyisa obulungi okuyamba ne bwaba nti si mugandawo ne bwaba mulirwanaawo ne bwabeera ni muyambe okusinga Allah yasasula naye omuntu bwakusasula bwati kiba kugamba oba njogere ntya simanyi naye ngaokusinga Allah yaba asasula bw'oba oyamba omuntu naye nze nayamba nga manyi nti Katonda yajja okunsasula naye muganda wange asasuddemu era ndaze nti
kituufu namuyamba ate anjagala era nsanyuse era gyali musabira mikisa myerere Allah amuwadde ekirowoozo kino amwongere ayambe omulala asanyuse omulala nga bw'asanyusizza nze tumirako abantu b'e Lwakaaka obubaka bwembawa kwagalana era kuyambagana ekyo kiri ne mu Qur'ani bagalane bayambagane Katonda akusasula oba oyo gw'oyambye luvannyuma alikusasula kale byebyo ebyange ntumira ab'engabi bonna mu nsi ntumira n'ab'e Bulaaya abaawa bonna bakulaba ngabi mutumidde baagala nnyo njagala nnyo kika kyange ne Katonda. Thank you. You too. Thank you so much. Okay, it's all about love. Webale nnyo webalire ddala Hope Shifa Nakawombe owa program weewunyisa omwagalwa wo okujja okutwetikkiranga essanyu. Thank you. Weetuli nnyo.